lwensoose okweraba nga nange sitamidde era mbeebaza mpulira bimbowa naye nga byomukubemu omuggo naye agajja baka Katonda ali mu ggulu. Kuruhani yagamba nti labbinga fili wala flas nahan nabina amanai nti tole ekyo ekiri ku mmeeza wadde akirina wa bbulaaka maama ndiga buyizi totya ekano akaba kazisiminiyofu ekano kazisiminiyofu kikuluma wekubewoyatike gwe Katonda paati omuyinza wa buli kantu eyawudde eggulu okutali mpanyi kyokka n'olibamba letatugwira. Mukama atuyigiriza okunywa katugunywe waka Katonda ali mu ggulu. Ekirungi abaana bawumudde ate ne sekendi tamu yakuyita naye eno yo Yesu tuli mu sizoni ya nseenene tuleka tuzirye kubanga waliwo agamba eyekyoya ayi Kristo gwatagwawo leka ngunywe byasi byakwa byakola ki naba n'abatagunywa bakyali mu bupangisa. Omukama abeere nammwe muwanika amacupa mutandika okwenywera landira ojojja munnyonnyolo mugambe nabadde mu show ya Munyesa. Nakowe ebiwoomerera tewali alina ka gold 6 nina wendaba nina byenda omukama kwekimuli ekyemirembe. Mama Jada ni mwataddeko ne bodyguard mbusinywa sebo olaba sigenda kunywa nyiga buyizi. Gwe Kristo atagwawo gwa kupakinga mu giraasi sasira abakotwalya mu cupa nga bagayita amafuta nyamba ngonyweze kale nga ntategeera abali ku mulyango bambi balema okunziba. Ono si butto ati maama w'abaana agamba kati bwanywa bw'ati anandya kweli maama neewaayo nja kulya ate kano kookya bannaye kano kookya. Ladies and gentlemen bassebo ne bannyabo kantukamidde mu maaso gammwe neeyanziza nnyo neeyanzeege bambi bwebale kujja. Waliwo omukyala ng'alina olubuto lwakagwamu buno obudde abalina kukuliriza ki naye olaba otulo otwerekereza nojja aga Katonda Mukama wojja akuddizeeyo. Nze ndi musajja musumba awerekerwako omukisa gwa Katonda. Ejjadde bunanonyeza akayimba akagamba awali Katonda tewali mbeera etajuuka. Abakyala mukope ennyambala oyambala moto ku Sande n'ogenda mu misa faza yenyini agamba genda kusange mu sakristiya kuwamba sakalamentu g'amatiribuniyo. Bannanga waliwo omukyala nga mulungi ng'anyuma okulaga mu bantu. Omukyala omulungi bamulaga mu bantu mukyala waaliwa wuuyawo mu maaso nga mulungi naye omubi omulagaani mukyala waaliwa awawali abangi kube mubi. Okumenya omukazi omulungi anyuma alina okambanyumiza story. Omukazi omulungi bamukopa mu kifaananyi kya Adamu ne Kaawa lwakuba Bayibuli muzisoma bubi. Bayibuli egamba bweti Adamu ne Kaawa be beogoba mu lusuku Edeni ne bakoowa. Jjukira baali buki era Museveni nsaba bw'oba oli wano nga olina ombengawo mutunoonyezeyo olunaku nga tukuza olunaku lwa Adamu ne Kaawa nga kola tusiba kunya olyoka olaba muli esabuti gwali onyooma kuyiteko n'okugulu kw'ennyana. Omusajja wa wano ayese ennyama y'embizi mumumanyi taata Joda alyoka akuyiseeko akaseko kajjambula tukkirizibwa mugambe yi omusajja omunene bwali baba Katonda naye kakati wulira bagamba mu omusota ne gukema Adamu wa omusota si gwe gwakema wabula kyaliwo ekiti Katonda yanoonya n'agamba bano abantu mbabezaawo ntya amasindikira omusota kibenga kibakanga. Kakati Adamu ne Kaawa bedduka nnyo mu lusuku ne bakoowa buli omu ne yeesigama ekitooke. Adamu yeesigama ekitooke ali buki ne Eva naye yeesigama ekitooke bonna beeteebeddemu naye ali buki. Adamu alaba akatuli omusota kumugamba waggulu ku lulagala Adamu wangi musota akatuli ako okalaba
Adamu yesebo. Mukisoma kifuula nnenge. Omusota genda olaba oba mu katuli akojyamu. Adamu najja. Agenda okulaba akola ki? Omusota kati beereramu ddala ombuulira akatuli ako kakomawa. Tobola tubeera bwe tuti onoonya akatuli gye kakoma waabula. Haleluya! Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gamba muno nti sirabanga akatuli gye kakoma. Kamala okunywamu. Omwenge tebukkirizibwa batanna bakuza myaka 18 niba nga weegulira. Abakyala abatumiddeko nnyo wakatuulira wano tonalaba yadde omulema akugamba bakuwe muvuga gaali. Kubeewo omwasimu obabuuze maama ebijja baabirimu oba byazika. Bwe bibanga byazika konyowola giwe ekidomola tulikiddira. Omukulu ono ampadde bond 7. Ngenda kwanjula mu luzungu. You person, you people, anti bw'aba omu aba muntu. Bwe baba bandi you peoples baba bantu bangi. Thank you very much to buy for me this bond 7. Do you have the girl near you? You are going to dance who? Ogenda kuzina nani? Leba naye abakazi abatasoma kati batandika bawe mudde nedda. Okwana omukazi eyabugumizibwako nga yasoma buli kimu naye bannanga ekisiraani kikwata okwana omukazi nga tamanyi naye omusindikira message baby good night oba akamuze essimu n'akuba obadde ngamba ti nabyeko call me back. Weewacha wewe obusiru ate mu abasajja abakwana bw'oba omanyi olina family leka kuddira linnya lya mukazi olw'okuba omwagala nnyo oliteekako sebanya bulenda laavu iye teekako ow'omusenyu ow'amatafaali ne bw'oba onaabo omukazi simu agireeta taata suuku ow'omusenyu akubye aba amanyi mwina gye muzimba kati kubagikwala sagala okubasawanya olabye ekooti zeneetaaga ezo olabye ekooti eringa oludda lw'embizi ababizi aliwako kyebali w'ababizi nga simulaba kyebali ababizi mukama waffe yeebazibwe oba aliwa maama we bali kujja na mwana bannanga abakyala bw'oba omanyi nga bbaawo omuzaalidde omwana aga Katonda mu abasajja omukazi bw'akuzaalira omwana muwe kiki omwana aluma emirundi emeka amayingira n'amaki n'amafuluma nkaabaza ezituuka muno mayingira owulya mu mafuluma n'owulya kamiliyoni Pastor Ebrand buli esabutijja envudde wange baganda bange kambe eyanjulire amanya gange nze Kalanzi Alex ndi musajja edira enseenene akabiro nabanga omuba maama wange omulungi siyinza kumwogerako nga nnyimiridde omukadde omukazi najjemba bayola wangonge naye bwansanga mumakoona muliramu kubanga bwandyansi bana buli baseka teri musajja bali bakubyeko lino nga wowe taata omusajja nzise wowe maama kitegeeza ki wasooka kulaza ku nnyoko wajjira mu suuti ye nnyoko yakuzalira mu ovulo nnyoko bw'osooka nga okukulembeza olwansooka gwe wasooka omumulozaako kubaga lindako maama sindi kawuna gye ebitundu byekyama nebifuna papa kati maama we nasooga ekomerala omwana abaddanzise kuba ofulumye olidde nnyoko badimbuka oba tolidde nnyo basebo ne bajjabo sooka okwebaza abakulu ababbeero bami neyansa nnyo neyanzeege webali kumpa kasente omukulu apande denesi avale denesi va ku mukoa omugagga wa wano mukulu netende ekijampa kikulinga Soweto jangu gwe oli ku mukoa omugagga guliko teekaawo ebire ogwo musango leeta ebiri gya kooti tokumulingaana sooka okwebasa oba mbeebase ntya olaba oti sooka okwebaza mukyala wange emiryako abantu bakulabe maama kiromesa nantamidde endya buli nebegera yoyo agumidde wala gyo myaka mubyameka waliwo nemulimba negasi inwedde nanga amayimirizako okugulu kumulenjire bwe akati waliwo bannangeze kabagabye abasajja ekintu kimu okimanyi nti omukazi bw'oba wakamukwana nga tannazaala laavu eba yiyo
neka sitazala navedda kuki omwana eyali akugulira nakuwasa nikokoko gwaniza mulyesa najja nakuwa aga bebi kulikayo kati alina omwana wekonkonera kokokola owaaye mpola nodda mukoko owaaye wegulira omwana apame ku busuuka okumenya laavu yadda ku mwana ebbeere yali ali kuwa direct ati obakabaki omwana waliteera andi mubeera bwe muti mukulu webase eyali ali akabuzi kati bakuwa katima andi obigira bati nga ojja kulinnya omwana mu nnyindo pasa mnyesabulira ki DJ Deborah sebo nkwebaza ebale kubeerawo omwana omuto gwe tulina Masaka nobamwita Pastor Deborah nemulyosa buti mu Masaka mwina ebusawo waliwo akiwakana tewali akiwakana MC number 1 Greater Masaka aliwo nze mbakiikirira nengendebwa Alex Mwandi nembakuba nebagamba kanna Masaka ako nno sikangu mukalabe naye si kati nebambi abambeereddewo eyansanyo ngenda kuyita ngenda bayita omanyi lwaki ngenda bayita muli bantu bange mama Shivani kino kankigambe yimirira tunuulira abantu abo lowooza bazegololwo olw'okuba olina ebbina oyo yalina amabina nze nga mazeeku kubira munomonga nga nti omazeeko amabina ga mukazi mumanyi lwaki mukyala wange bwanjudde ebbanga bambika amagambe gino oyo nkomawo mwenda nenkonkona naggulawo kati bwengwawo nenfuluuta ate jjukira fe abakuli tugisuukukira ku makya oyina ejjukuba nguliko lwangova awo era bw'oba manyi nga talina mukyala weekwireko mu mugalo Mukama Katonda akusule kasabbuuni kasabbuuni maama nyabugo manya kasabbuuni okayambe abasajja wano era agira bati amwana alikabirike ogenda okulaba agira bati Professional. ati DJ wange omulungi ngenda kuyita ababbeero nonyeza akayimba Katonda bwagamba aleeta ababbeero bakwateko mu bugalo bambi neyazanya ababbeero bia kimono munjiikiriza wange mumunjiikiririza mbibaddize ate bwembalabalamu nemmanya nti kati wano mubugagaali bbeeri waliwo kibayita budget budget kyekitabo kiri ekiraga naye waliwo ne budget naawe omusajja bw'oba okuba budget leeta omukazi bweba tulinamu oluba okutuula gwe mutandike embeera nga oyagala mba nisoba za mpogolo amazzi oyagala spice watugine ku pipu gwe mutandike okuba akaama genda wabweru asiikeeko ku muwe ebbiri mugambe omukazi bwajjanga wa mutu gwa lwedi buli ajja mugambe nga tewali. Ladies and gentlemen, apaane neyansenyo neyanseege mwoyo gwa Buganda ogutaka lala ku ssaawa eno nyandiriza tiimu ennene engazi labyo ono ngafaanana budumulaasi maama oyagala okufumbirwa ogudde mu ssente wendi abalala bagwa mu buugi omusomezi wamala baluna bba enti amaloboozi nga sirina kakunywa sirikadde bula tolukula musimaana amala tosobola. Ladies and gentlemen, ku ssaawa eno nyadiriza emmeeza ey'omusajja kabona sigenda byogera wooli angene bakoneko bukonyi bayinza okuŋŋamba sente za ceeke bayinza okuŋŋamba sente za ceeke eno emmeeza egenda kujja wali ate munnange basobole okuwayitibwa ewaayo kyabwe lijja kuba akayimba yankutudde lutalo eyo emmeeza ngenda kubanjulira mukama wange ankozesa Diplo Systems oyo ye yasayininga emyaka emeka andiisa
mukazi we bwasanga naye tayumba byamaka mukwana gwange Kikolokomba Kikolo jangu taata asibo mumpi alinga byomukubemu omuggo kalabe atojja eno mu ssente ebeera Kikolo ono ye MC Kikolokomba lindako Kikolo abo nga bagamba namundi w'omuntu yeri asala kupama mu bbafu alimuyinza okuwa kataasa daga yasala kupama mu bbafu Maama Jordan toyi muzikyusimu waliwo abantu nga yeetapama buli wasa mumuwe ebbafu tujja kuyoola sibo Kiplo twali tukola endagaano yaŋŋamba Kikolokomba looyawo ozo oli musajja wange niwo bulabira awo yatutese bwe nabadde mu Range Rover naye Kiplo nangulira Range Rover gwe onogyengulira nga buli wokola noyola ogamba binsate Debusi lwaki mutuddukako otimbe pasita nkuyingireko 5 noyola miliyoni nga 6 ne bwojja eno tukuba akaana Debusi peziro alina Kiplo mukama wakalabikasina mu kidiiyo akekereza ye muntu yagula ekipa ya soda Mountain Dew si ya 10 ajunene ennaku ezi ladies and gentlemen sebo mukama wange kwagala nja kikunjogezaako ebyo lwasoma olina ekisa jangu opaaka kadde olugwatololutalo akakadde omukadde DJ wange Muloti wajidadi nonyeza akayimba abalina ssente akalonadde mayinja alete mukama wange Kiplo Systems tulina kabiri Marasaba nalaba batuwetaano batugeri kukubo batutuge kalerekera mudde ssente ze gwe sebo mukulu kwata nani gwokubisa obutayimbwa kwata basaba namanyabo chama amasuku teri bijanjalo nkuko obanyigamba nkuko gifumbi namba nebyoya bya ebigambo byoya tekyogere ebyoya byenkoko ate n'omuntu okimanyi Kikolokomba waliwo omuntu ng'afaanaganya ekisolo nga n'omuntu akirina ebyoya ebyenkoko ebyoya by'omuntu tolabangako ku mukazi alina ebyoya ku mikono ate ne ku magulu kuli abagambi omukazi w'amagulu sibalanga kulega ebyoya bwabawooma nekooni mulyanga tafukaako yadde badde ngenda kyogera badde ngenda kyogera ladies and gentlemen omanyi gwe nzizaako omunene Madimbuko okuva ku lediyo eddediyo mumpe ku bugalo omenyeza akayimba kagamba omanyi akayimba kasinga okwagala nonyagala akayimba kubaze sasa omanyi kugenda kulanga abiraniasa tuyo enano ensigo yange tuyo